Sebo mukadde waffe minisita Katumba kkiriza ssebo eddoboozi ly'abantu bonna ery'omukulu Supreme Mufti erisiima n'okwebaza ebigambo eby'ekizadde eby'obuwalimu. Ndowooza olunaku lw'olitoola shahada Mufti agenda kuwa obw'ekitambaala kubanga ebigambo ebadde biri mu njereere sebutweyankiza nebweyanzege. Basebo nsaba mukkirize mukadde waffe mukulembeze waffe tabaddeyo nga tusomeddwa, musabe abeekeddwa yakulembera mu inshallah. Bismillahi rahmani rahim. Wama tadiri nafsu madha taksibu gada wama tadiri nafsu bi ayi ardin tamut inna allaha alimun khabir. Sadaka Allahu al-azim. Mukadde waffe Sheikh wa Makagano era omukuba amashekha abakulu Sheikh Abdallah Bakasambe, mukadde waffe imamu omukulu w'omuzikiti gwe Wandegeya era mmemba w'olukiiko olukulu olw'okuntikko olw'obusiraamu Hayatul Kibarul Ulama Sheikh Muhammad Kiza Kasule, owekitiibwa minisita, meya, abafuzi ba gavumenti ey'owakati ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, abagenyi baseeka muzaata batasobola kwaniriza kati mu biti byammwe ebyenjawulo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah olw'obulamu bwawadde Sheikh Muzaata ate n'amusobozesa okukola by'akoze era n'abituukiriza bulungi. Allah tukusaba omuddu wo Sheikh Muzaata byonna by'akoze obisse ku minzaani ennungi ey'emirimu gye, omusonyiwe byamusobako ng'omuntu, kubanga ffenna teri ali 100 ku 100 okujjako bamalayika ba Allah. Tusobya mu kino nakiri okyotamanyire oluusi tekyomanyi, naye ebiyitira tusaba Allah subhanahu wa ta'ala osaasire Sheikh Muzaata, omusonyiwe ebyo byamusobako ng'omuntu, omuyingiza ejjana ey'emirembe. Olw'abasiraamu ba Uganda era kantwala omukisa guno okukubagiza n'okusaasira ne bannayuganda bonna okutwalira ewamu olw'okuviibwako omuweereza w'obusiraamu. Sheikh Muzaata abadde musajja. Sheikh Muzaata abadde musajja wa mazima. Sheikh Muzaata abadde mwesigwa. Sheikh Muzaata abadde mulungamya. Sheikh Muzaata abadde muwabuzi. Sheikh Muzaata abadde omubuulize omulungi. Sheikh Muzaata abadde talaba nsobi okujjako ng'ajoogerako era nga takweka nsobi ng'ajoogerako butereevu. Sheikh Muzaata abadde kyakulabirako kirungi. Abawalimu bamasheikh, Sheikh Muzaata aleseewo omukululo niye abalekedde ebbanja ddene. Bwe munaalituukiriza mujja kuba mutuukiriza kyabadde ayagala, ate nga yenkola ya Mukama waffe Nabbi Muhammad. Tufiiriddwa nnyo era kankubagiza olukiiko lwange, bane tufiiriddwa, mufiiriddwa ne Supreme Mufti n'olukiiko lwe bafiiriddwa ku nsonga z'obusiraamu zonna. Abadde omuteesa omulungi,
abadde omuwabuzi omulungi. Sheekh nga bwagambye Sheekh Zakariya olinga atamanyiseeka muzaata aba tamutegeera butegeezi. Naye musajja omulungamya omulungi amanyi nti kino kyeru era kiyitibwa kyeru. Ayolesa amazima n'agakozesa Sheekh muzaata. Omulwanirizi w'amazima bwe yamanya nti obusiraamu butambulira wamu n'ebyobufuzi, abadde muwabuzi nnyo eri bannabyabufuzi n'okubassa mu layini entuufu. Ng'era bw'abadde omuwabuzi ku ludda olw'eddiini okulungamya abantu n'okubassa mu kkubo eggolokofu. Bw'ati bw'abadde Sheekh muzaata. Naye tusiima okugera kwa Allah, era Allah tusiimye okugerako, kubanga tetuyinza kukuwakanya. Kyoyagala kibeera era kibadde. Muzaata gwe wamutuwa ate gwe wamututte. Tobuuzibwa ku kyokoze Allah, ate ffe tugenda kubuuzibwa. Naye ayi Allah, muzaata byonna byakoze bifuula ennunuzi emuyingiza ejjana. Mu tteeka lyensomye Allah agamba wama tadiri nafsu madha taksibu gada. Omuntu tamanyidde ddala ky'anaakola ntya. Sheekh muzaata abadde ne puroguramu ze ennungi. Abadde ne puroguramu ezizimba obusiraamu, ng'era ebirowoozo bye birungi eri obusiraamu n'eggwanga okutwalira ewamu. Naye Allah awo amutuusizza, tasobodde kumwongerayo okuggyako Allah bye yayagala. Ofunamu nti olwaleero muhadhara ennene eno nga muzaata abamumanyi okusaaga kwe, ekisa kye, ebigambo byamakula, ng'olwaleero muzaata wano taliiwo. Eyandibadde atwaniriza webuulirire, noono omubuuliza atayogera ayitibwa kufa. Naye mazima ddala kufa abuulirira. Eri oyo afumiitiriza, eri oyo alowooza, eri oyo asuubira nti agenda kusinkana Allah. Webuulirire, noono omubuulize atayogera ayitibwa kufa. Muzaata ku mazima abadde alwana butaweera, amazima goolesebwe. Muzaata abadde asaasira omunafu bw'abanga yenna nnyini haki ng'amulwanirira haki eyo agifune. Muzaata abadde alwanyisa ow'amaanyi bw'amanya nti mulyaza amaanya ayagala okulyaza amaanya. Muzaata abadde alwanyisa omuntu oyo omunafu afune haki ye. Tufunemu ekyokuyiga, tusse mu nkola amateeka ga Katonda, tulongoose akawunti zaffe mu maaso ga Allah. Nga bwe mukimanyi, ne bw'osayininga akatabo konna akatyeke n'okamalako nga ku akawunti tekuli sente, amateeka g'edduniya tebakusiba. Naye mumaze okwekakasaako nti akawunti zammwe ziyimiridde bulungi mu maaso ga Mungu, era Allah bw'akujjulula n'akujja mu bulamu buno obw'ensi oyimiridde bulungi, weeteeseteese bulungi, era emirimu gy'okola gikutwala mu jjana oba gikutwala mu muliro. Weebuulirire, noono omubuulize atayogera. Ayi Allah saasira omuntu wo Sheekh muzaata, omusonyiwe byamusibako ng'omuntu, omuyingiza ejjana ey'emirembe. Allahumma awfir thawaba ma qara'ana min al-Qur'an al-azim
وما كبرنا وما حللنا، والصلاة على النبي المصطفى هديا واصلة إلى روح سيدنا محمد وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع أصحاب رسول الله أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين بأن ما هم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واغفر وارحم شيخ نوح ذات بتين، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة، اللهم ادخله جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم غسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وعبدله دارا خيرا من داره وأهل خيرا من أهله، وقه عذاب جهنم. اللهم ادخله جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، يا رب العباد اغفر وارحم شيخ نوح ذات بتين، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في جنة النعيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم ادخله جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونكهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وعذاب الدين وعذاب القبر وعذاب القبر وعذاب الفقر، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. eddoboozi ly'abantu bonna libenga liyitamu nze kusiima bigambo ebirungi by'ekizadde byosibiridde era byosibiridde okuŋŋaana luno bakkanyiza nti kidaala kino kijjudde basheekhe naye twagadde basheekhe abakulu babasooka nga batandisa embi eyo